Lugogo Cricket Oval wasuubirwa okubeera ekivulu kya King Saha olunaku olw'enkya nga 24 naye bw'owulira bino abantu bonna bamaze okugobwayo munda mu kisaawe munda poliisi n'amagye biragiddwa okufulumya buli muntu atanani bonna bafulumiziddwa wabweru. Bw'owulira bino ng'abantu ababadde basuubirwa okukola emirimu gyabwe gamba ng'abafumbi abatimbi bonna obudde buno bakonkomalidde wano wabweru w'ekisaawe emmotoka bwe zisimbye n'ebintu byabwe. Tetunnaba kumanya ki kituufu kiyinza kuba nga kiddako. Gwe wenna ali eyo munnayuganda gy'oli yaguze tiketi yo gisigale ng'okyagikutte okyaginywezeza tuyinza okufuna amawulire amavanyuma naye nga obudde buno kituufu tetunnaba kumanya ki kigenda mu maaso. Okusinziira ku mikutu gya King Saha egya social media tutegeezezza nti tukeere olunaku lw'enkya emiryango giggulwawo ssaawa 3 wabula ate nga ffe abali wano ku kisaawe obudde buno embeera eriwo tetunnaba tegeera bulungi kigenda mu maaso naye nga yaguze tiketi yo sigalako mpaka olunaku olw'enkya bwe tunaafuna ekisembayo ku ki ekiyinza okuba nga kigendedde ddala mu maaso ku show eno. Basiwa ensonga abakumya abantu bangi tebatukkiriza kuyingira tujja yingira kumakya bye twaleese tebyonooneke ebintu bigenda kwonooneka bannaye mutuyambe tubasaba busabi batuyambe. Nkoko chipusi ki munaffe yatwadde akafo naffe tuzze kweyiiya ate batugambe ekintu tekiriimu katuli wano okuyingira munda batuganye nsonga eziyinza okuba ziviridde ku show ya Saha okuba saa zino ng'eyimirizibwa. Embeera we mugiraba mwenna muli bamawulire tewali ayinza kusanyukira mbeera egiddoogo. King Saha mukwano gwange ng'omuntu yadde twawukana endowooza mu byobufuzi sisobola kusanyukira muyimbi mukwano gwange nga show yeyimiriziddwa kubanga obayo kituuka ku mutegesi wa Saha enkya kijja kutuuka ku mukunzi ng'omutegesi. Era poliisi ensonga zeewa zonna nafu olina bw'ogamba nti nno weekengeddemu mbu weekengedde ekisaawe kiyinza okuba ekitono ku bantu bewalabye nga King Saha ali mu kibuga. Poliisi omulimu gwayo gusookerwako okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Baalizze waakiri ne batuuka ne bagamba nti abali munda bamala temuyimbira mukitegedde bulungi. Ne tolina bw'oyimiriza show egenzemu obukadde n'obukadde bw'essente emu ku bitufudde okwavuwala mu Uganda ffe naddala abategesi b'ebivu byebintu nga bino so zitulyako sente nyingi ate nga bajja bakugerekako emisolo tebamanya gweosula otunula kati imagine omutegesi wa event yena agenda kudda muki ate nga gavumenti eyinza kuvayo nti emukwate ku mukono emuddize tiyafiira bo balowooza bulowooza nti kakati ekyo tugijjeeyo yali bigenda kundukako ne ku show yange yawuze era baali bagenda giyimiriza sirikale muyimira wuyimizo bagundi tekamu sente nyingi nnyo. Omuyimbi muyinza okuba nga mwagala musiranya obutaddangulu show ng'eno emu yokka esobola okusiranya future y'omuyimbi nemusiranyiza ddala so situli basanyufu ng'abategesi tewali wadde ensonga wadde n'emu yoyinza kuwa tisheyimiri tekiriyo. Cricket Oval etuuza abantu abawera 7,000 bisegedde bulungi. Kakati bo bataddewo alternative ki obanga Cricket Oval bajimye omuyimbi kololo eri under construction wabadde bagamba bukaba muwe Nambole naye yennyini era kutusiriwaza Nambole tekkirizibwa kuteekeramu kikubu bakulimba ekisegedde bulungi. Kati Cricket Oval gye tusigazaawo so nga kati gavumenti erabe efune ekyokuyiga kati etuzimbire ebisawe nga byabivu nesinga kamalira bigaano sajja gitwale Kenya tulimye ennyonyi ogenda okulaba muti ensi nti muntu asobola okwagala omuntu wegaana tugiserwana tusobola okukola nti King Saha ategese Kenya extrade Rwanda next endala ze Burundi ku bantu abantu bali ku social media aboogera kino asogeri ntuseewo embeera ekyo mukiripo anti eno kyo tebangawo ekigenda obba nti tekibangawo Saha agenda kukola history lwakuba obuzibu obuliwo nti history bwagenda okukola tetumanyi ali mumenyawo kubanga
Kyenjojo 40 wamalabba abantu balinye basi kyamazima bangi mbalabye ku live nga baŋŋamba abantu ng'omutwalo mulamba bali era mbadde njala kubuuza ku bantu b'e Rubaga bali kaali twanti Sahira yategese nawe abalema buli alinako obulemu alina waatule bannange bakoola mujje mulabe egenda kubaayo egenda kubeerayo oba kitya oba etya ejja kubaayo ebiseera ebyo birina okuba bitya birina okubaayo we bigaana ate nga tebigenda kugaana kale kusubire ku stage pulezidenti yatusuubiza nti saa mukaaga ajja kuba atuuse gwe kyobamanya shegenda ku nyuma tugenda wuya ku maloboozi ebinonogo tugenda wuya ku ddoboozi bino byabadde ayimba freestyle ebyo birala kati ebyeddala byankya East Africa's #1 vocalist East Africa international so kuyo mujali mukowola mujje tunyumirwe abantu abawagira music buli muntu ngowagira music kati bino bya music kukiba nti bya music King Sam mujje bannange buli omujje oli kwata ekyekaano kyo kwata ekyemmeka keera wa Kuna lebo waguze meza